yakulima gyewole nange neewola weewole naye nga weewola ekitundu ekitono gamba banga olina ebitundu 8 olwoke weewoleyo ebitundu 2 ku 100 ate mwana wattu simanyiiyo bizinensi ekolebwa banka gyejja neekwegayira gundi katukuwe ssente nga n'amagoba g'okomyawo matono nnyo ng'okulima kuba mujja kulaba ente zange eri ku faamu bankubira baziraba ku Facebook Bank of Uganda nenkubira agriculture credit facility nempa ssente milioni 10 interest grace period myaka 2 interest rate ya 8%. Twagala ku boosting milk production. Programu muntu w'abantu ekitundu ekisyokubiri ku mwami Muhammad Kachiika. Jukira mu katundu akasoose tubadde mu bitooke eri. Kali ati tuvuddeyo tuzze wano mu miti n'ensangayo nno n'ente. Neŋŋamba maama buli kintu akirimu gwe tolinayo ky'otulekerayo naffe kola. Tolina sibimalangayo. Nze bwe mba n'ente gwe sikugaana kuba nazo. Bemba n'emiti sikuga amata akatale k'amata tekaggwangayo ne wabweru bageetaaga. So omuntu bw'akola ekintu takugaana kikola. Kati kyesitegedde lwaki mu miti mwe muli ente oba ente ze ziri miti? Ente emiti gye nasooka okusimba naye emiti gino mingi ziri eka 46 nalinangawo abakozi 5 mu 3 kusaawa nakulongoosa. Naye lumu abantu abalala nga bajja ne balundiramu naye nga basiba ku miti gyange nga buli lwe mbagamba mulekeraawo tebakikola paka lwe nagaa nti oba bo bateekamu ente ne bazirundiramu lwaki nange sirundiramu zange neŋŋenda n'engula ente nagula ente 26 kati ziizino zikununkiriza mu 10. Tezikulya nnyo zo zennyini zirina amata gaazo ente oziraba z'amata buli lunaku bajjamu ebidomola 8-10 kati ziva mu mata ze zizijjanjaba nange nenfunamu obusa nenteeka mu bitooke byange nenteeka mu nze kyensinga okufuna mu nte buli wiiki nzijjawo wano obuloole bw'obusa 4 nentwala mu bitooke byange amata g'abalaalo nakujjanjaba. Mu katundu kali akasoose nabadde nkubuuza nti abasomesa bannange nga baba baavu basomesa nga balaajana sira sayansi sira ata naye ensimbi ozijjawa era olwayo okusanga omusomesa omwavu nakigambako omugagga nakiragambako ne Profesa Kateregga jozwa okusanga profesa ali obulungi kati n'omusomesa nga mugagga oba nga alinawo ke yeekoledde ku 10 osangako 3. Obwave ebeera ndowooza ya muntu kubanga nze olubeerera nakisalawo nti ne bwe mba ntunda binyeebwa era ngaggawalanga kuba mpulidde abasiika kabalagala nabo nga bagaggawadde naye ate omusomesa kiki ekimugaana mindset muntu kulowooza nti nteekeddwa omusaala guno gwe nteekeddwa okujjangamu ensimbi abantu bali abampa omulimu baninako obuvunaanyizibwa okundabirira kyekireetera obuzibu abantu omusaala ne gubafuukira omusaala nga tegubamala n'abasomesa gye batukozesa batwagala essaawa kumpi 12 mu lunaku. Si kituufu teriyo omulimu gukuwa holiday nga busomesa abaana abeewo tebawummula akatono ke kaluwa emyezi 2 abaana abawummula okuva mu deze yekyo bwe wali obuzibu obwo buli bbanga mu staff room mboozi buli bbanga mu staff room ono wamuwulidde ku kino ono wamuwulidde ku kiri Arsenal yaguzaani holiday bwetuuka coaching balowooza zino ez'okucoachinga omwana noono ezo sente tezigaggawaza zikufuula bufuuzi perpetually ng'olubeerera oli gwakubeera ku coaching. Ekiseera eky'oluwummula bwe kituuka genda okole omulimu ogugwo omulala ogw'omu maaso. Nze ebiseera byayo byonna ne bwe nakoleranga e South Africa
buli luwummula navuganga emmotoka yange nengireeta e Uganda nemmanya kiki ekiri e Uganda nemmala emyaka mingi nga ntegeera kiki eki era nagenda okukomawo nga kyengenda okukola nkimanyi nga nkitegedde gamba nga bwe nakugambye nti nagula takisi ku lunaku lwe natuuka we naweereza ennaku nnya nga ndina takisi nnya kati omuntu kwe kwetegekera n'omanya nti eno ye plan by the way abasomesa bangi nnyo bagaggawadde abasinga bayise mu masomero bezimbidde amasomero agaabwe nze kyokka ky'oyinza okuneewuunyako nti lwaki gwe tewagenda mu masomero lwaki sente ezizo toziteeka mu kuzimba essomero eri ate n'ogenda bikola naye ate kati nze saagala kintu obusomesa yali calling yange nti Katonda gye yampitiramu nti weereza kyovudde olaba nga muweerezaamu ngenda kuweza myaka 30 naye olina wootuuka nga ne feesi y'abaana bagikuuye kati ate abantu ekibaleetera obuzibu awo we yali badde awummulira ng'omusomesa ate n'alooka atandika akasomero akake n'atandika coaching nze ate obulamu obwange ngenda kutandika bupya oluzo mbwetegekedde okumala akaseera tingenda kutandika obulamu obw'obulimi ate obulimi njagala okubumaliriza nga mufuuseemu mu nnamakolero kuba nagino emiti egiri wano yogati buli avaayo asobola okukola ogenda kukola kolero lya furniture buli avaayo asobola okukola yogati ogenda kukola furniture ne furniture w'aba China tetusobola kompitinga naye kati tugenda ffe kukola ki era neeyongedde ku ttaka lyange buli we neeyongera kati nsimba bikajjo ogenda tukolera sukaali nakaweza acres ez'ebikajjo kati 132 ate wembyenzijamu sibitunda mbyongeza walala byenzijamu sibitunda mbyongeza walala sukaali mbyongeza walala bametta abajja obuzza okukola railway line webaba nze sinyinza okuba nga sinze ngenda okutuukiriza ekirooto ekyo naye ng'abaana bange mbalekeddewo omukululo ogwo nti muyinza okutambula bwe muti kati gino emiti gijja kutuuka ekiseera giveeko gwe gamba nva wano paka lwentuuka ku Luweero district gwe jjawo bujja miti gino oteekewo bikajjo olabe oba toobe ne sugar mill we twatuukiddeyo twabadde wali osomye obusomesa ogenze ku Aga Khan mwaka gumu n'ekitundu ogenze wabweru South Africa Aga Khan wali tebasasula baali basasula actually essomero baali bakaliddiza naye ensimbi z'obusomesa mu kiseera ekyo zaali ntono nnyo omanyi tulina kati n'ekizibu era naawe ndowooza ekyo kyennyini kyekyakutuukako ennaku zino buli muvubuka olumala okusoma gamba lwaki sigenda Abu Dhabi lwaki sigenda Dubai lwaki sigenda eno awakola bane ba maid nabo olw'obulango obungi ulira kyagamba nenfuna ntwala okukola obwa maid eyo kati nze ffe twagenda mu 9 mwe mwali temunnazaali oba mwali bawere nga n'okufuna obufunyi passport kyali kizibu ate ffe tetwagenda ku bwa maid ffe twagenda ebiseera ebyo abantu ba mirundi ebiri abaali bagenda badokita n'abasomesa ate era twatuukanga eri nga weziri batuwelkaminga nga n'emisaala mirungi kyokka economics era nze obulamu bwange mutambuliza ku kye nasoma byanfuna maze emyaka 26 nsomesa byanfuna era practical embiraze eri omuntu asomesa physics naye nga ne paasi ye ne bwefa agitwalira ate asoma n'agimutereereza kati abamu ennaku zino baloota buloozi n'entubako e South Africa sivaayo tulwana abasama bajja ne bakyankalanya ekibuga wenootuuka noddukayo kubanga akuloga nali mmanyi siiringi yange katuwummulemu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekirala tovaawo